bw'otandise okwagala psychologically alina engeri ddala ffe abasajja tulina ebyaffe bye twogera nga tugenda tulina kye tukwagaza tetukola ki netuyitawo naye bannange kambabuulire ekintu ekimu ekifuula omuntu to be so violent kwe kubeera nga muli mu maka ekisoose mu okubamenya njagala nkibabuulire kigenda kubeera so off according to audience gyendimu kwe kutandika ne mubeera mu bantu ne babayigiriza ebintu ebiteeka amateeka mu maka gammwe muteeka amateeka mu maka gammwe Sheikh yagambye kino tukikola tuti bwe twabadde ku gundi baatugambye kino kikola bwe kiti nze nfunye omukisa ogumingolinga n'abantu abali ku levels zonna ne basheikh baddeko n'emboozi zaabwe naye bwe mbadde ntunuulira abantu abasobola okunyumya emboozi amakuuli agali mu maka gaabwe basobodde okubaako gwe babuulira be bantu abajja wano ne bababuulira nina omuntu omu yali very prominent mu ggwanga muno mu busiraamu nga tannafa amaka ge yasembayo okugenda mu gaali gaabwe era ne twogera ebigambo bye twayogera ng'ali under stress naye nga gwe bw'oba oyagala babeeko kye bakugambira ku mukyala wo gw'onoonya n'omugamba ngambira ku mukyala wange kati nze neebuuza ebibuuzo ne ŋŋamba lwaki omuntu atuuza abalala n'ababuulirira obufumbo ate ye bumulema kikino kye nazuula mu maka tebateekateeka